Atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira. Mbalamusizza nnyo bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo ku lw'olunaku olwaleero lwe basobodde okubeera nga batuwa nga tuli ku lugendo oludda ewaka n'okusobola okubeera nga tuggusa omulimu omukulu ogwatuleeta mu kaseera kano ak'amakyusa, okusobola okubeera nga tukyusa nga tuva mu geyeena ffe nnyini gye twesimira era ne tukkiriza omulabe waffe Jehovah Jaira, Katonda wa vampire, okusobola okubeera nga akozesa obwakatonda bwaffe ate n'atuwunza n'atufuula ebintu ebitasaanidde ne twerabira nti tuli baana ba Taata Tonda ne Maama Namugereka, ne gutyo tuli bakatonda abeetengeredde. Weewaawo na gutyo oli wa ddembe okusobola okubeera ng'obuuza omutima gwo ku bigambo by'ogenda okuwuliriza, okubigaana ne weeyongera n'obulamu bwo, kubanga oli Katonda atalina kubeera nga aprogrammingibwa ekintu kyonna nga tosazeewo, naye buli kintu kyonna olina okubuuza omutima gwo. Kitegeera? Buli kintu kyonna oba omuntu yenna oba okusomesa kwonna ne waabeera jjajjaffe waabeera ng'akugambya ekintu, okusobola okubeera nga batutraininga bayagala buli kimu, buuza omutima gwo, kubanga jjukira bali bajjajjaffe batwale nti battica, bayigiriza. So ebiseera ebisinga asobola okukuteerawo ekintu nga kalippo ayagala alabe kiki engeri w'okolamu ebigezo, kubanga jjukira ttica takkolera kalippo nti aba ayagala ogwe, naye ayagala otegeere nti otegedde obulippo bw'obulamu. Akalippo k'obulamu kali mu mutima gwo, kubanga nga lye lyokka ekkubo erikutuusa ew'abazadde baffe, nga ye ppoto ekutuusa ey'abazadde baffe. Kitegeera? Nga ye Taata Tonda ne Maama Namugereka nga y'ensibuko etugattira awamu nga tewaliiwo kisobola kutwawula. Era wookera ku makya n'olowooza nti toli Katonda, obeera oyawukanye ne bazadde bo, kubanga ekiteezaala tekikola ki? Tekyala. Kitegeera? Engeri nga amakyusa we gali mu giya y'ensonga lwaki buli kiseera tuba tulina okubeera nga tu-updatinga, kubanga akaseera tusigaza katono nti twetaagisa ekyetaagisa okubeera nga kikolebwe mu budde, tuleme kubeera ate nga twejjusa okugamba nti olwatta omwami nalukola ki? Nalumanya. Olwaleero njagala tuyogere ku kigambo kya Mwoyo, Omwoyo Omutukuvu, oyo atutuddemu, entemaatema ye mu butonzi bwe n'engeri amayengo gaffe ag'Omwoyo waffe Omutukuvu atutuddeko. Oyo atudde waggulu w'omutwe gwaffe nga omu mu kutambuza amakyusa gano okuva mu ddaala eryokusatu lye twakkamu, then omulongo owokuna n'owokutaano aba ayina okutwambala. Naye kati engeri we tuli ku mwaliriro oba ku ddaala eryokuna, tulina okufuna omulongo ow'eddaala eryokuna, then ne tufuna n'ow'eddaala eryokutaano. Bwe bityo beeyongerayo paka ku ddaala ery'ekkumi n'ebbiri. W'otuuka ku ddaala ery'ekkumi n'essatu, awo w'obeera omazeeyo
obulongo bwonna okuzzaawo entandikwa nga we wali kye tuyita your God high self, Katonda ali munda mu ggwe, kubanga yeggwe mwoyo mutuukirivu era yeggwe mwana. Ensonga lwaki mulaba Bayudaaya baali bayina Bayudaaya Yesu Kristo jjajja waffe mu sayidi eyo, kubanga tuli kimu. Ekyo kyonna kizuula n'endekeraawo okubeera nga nkirwanyisa. Nakizuula nti omulabe waffe vampire si bazungu. So yayina abayigiriza 12 nga kiri presentinga emyoyo egitukutulamu ffeffe nnyini. Then ye nga yakola 13 nga kyekiraga obulamba obwa buli kinoomu mu bwakatonda bwe. Okutuddwamu emyoyo 12 mu myalirire 12. Mu gino emyalirire 12 olimu omwoyo gw'ekisajja n'ekikazi nga ye love light eyiyo egattaganya. Ekitegeeza nti buli mwaliriro guliko ekisajja n'ekikazi, ekisajja n'ekikazi nga gy'emyoyo 24 egirina okubeera nga ogenda ogidiffusinga mu mubiri gwo okusobola okubeera nga oyambuka mu kukula okw'obwakatonda bwo. Oba muntegeera? So yensonga lwaki nkozeseza ebifaananyi ebyo okubalaga nti gwe omuntu nga w'oli, omwoyo mutuukirivu wo nga ye your higher self, oba gwe kennyini naye mu bwakatonda bwo gwe weeyita mwoyo, atudde waggulu w'omutwe gwo era nga we mulaba. Era mu butuufu bwe yayina okuddamu essaala, kubanga ye mwoyo wo omutukuvu. Obuzibu tusaba bubi era nga jjajja we yatusomesa wano emabega. Tusaba bubi ne tutasabira mu mutima, ne tutasabira mu kubeera nga tukola oba tusabira ebyo ebinaayamba abantu ab'awamu. Okitegera? So tuyina level ey'emyoyo egyo egyekutuddemu. Kati we tunaatuuka ku mwaliriro ogw'okutaano, kubanga tuli mu gwakuna tugenda kutuuka mu gwokutaano, omwoyo gwokuna gugenda tuyingiramu oba gutuyingiddemu already abazuukuse era abakkiriza obwakatonda bwabwe. Then ogwokutaano ne gujja ku mwanjo. We gujja ku mwanjo nagwo guyingiramu. We gukuyingiramu buli oguli waggulu gusinga amaanyi oguli awo, oguli wansi waagwo, omwoyo omutuukirivu. Kitegera? Kati ate ne wasigalawo ogwa waggulu nga ye mulongo. Kino tekigaana kubeera nga okola obulongo bw'ewaka, kubanga kino kitegeeza ekika ekyokubeera nga ogattaganya amaanyi agatwalira awamu mu kika mu nsibuko y'obwakatonda bwo. Nyensonga lwaki bajjajjaffe babagamba mujje abaana wabweru okusobola okubeera nga ogattaganya abalongo bonna abeewammwe ewaka okusobola okubeera nga babeera kimu, nga tososoddeemu nti ono simanya nvuma, ono oyina kukolera wamu, kubanga nabagamba tuyina okubeera nga tutambulira mu kitangaala, tuyina okwejjamu ensonga ey'okweyagaliza. Abakuvuma, abakuyita sitaani, abakuyita nti oli mulogo, abakuyita nti oli mubi, gwe kolerera ku lwa buli kinnoomu, n'obulongo bwabwe bwennyini bukolerere okusobola okubeera nga butuula mu luggya. Ye muleke ali kungula ebyo bye yakola ki? Byasiga.
kyekimu n'ensonga z'abajjajjaffe mu luggya nabagamba era nzize nga mbagamba era nga n'abasomesa ab'enjawulo tuyina okubeera nga tukola ku lwa buli kinnoomu si kwetereezaawo. Waliwo balubaale bannaffe ba light workers oba abasamize light working abaakola ki abaakola siragonzeza okugamba nti omuntu tasobola kusamira yekka naye tusobola okukutereeza nga gwe ne weefaako. Ekintu ekyo kikyamu oba olaga nti oli selfish. Ekikulu kubeera nga otegeeza abantu bano ne bagaana mu kugaana gwe oba ofunye right omuntu omu omusajja omu ali enkoko ye. So tulina kutambuza abo ababeera bakkiriza ne babeera babiri balina okutambuza ku lwabo bonna be bamanyi ne batabamanyi. Ne wekibeera kika olina okutambuza ku lw'ekika kyonna. Abo abakuvuma abakolera ki abakuvoola olina okukola ku lwa buli kinnoomu kubanga jjukira tuli kwagala. Okwagala kwe kutukola. Okwagala ye maama waffe nga kitangaala nga bwe bwerufu amazima ago ge tutambuliramu ye taata waffe we beegatta abo ababiri ne bakola obwakatonda obumu obutukola. Kitegera. So mu lugendo lwe tuzze nga tutambula obaddeko omusajja obaddeko omukazi ofumbiddwa mu bika eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo tobadde Muganda wekka tobadde Musoga wekka wokka tobadde Munyarwanda wokka tobadde Kongo yekka ogenda okusanga nti otabadde buli uniform nga woolaba nti nno woba otandise okuyambala uniform gy'otandise okuyambala otandikira mu nasale n'oyambala uniform yaayo n'ogimala n'oyambala n'endala. At the end of the day ogenda okusanga nga oyina abaana kumpi buli tribe ey'ensi eno. So twewananira bwereere tuli kintu kimu. Oyina abazzukulu ewalala ozze obbulukuka mu mawanga ag'enjawulo mu uniform ez'enjawulo nga ye sikiini ye kkala y'essikiini ez'enjawulo. Kino kiteeke mu mutwe osobole okubeera ng'ojjamu ojjawo enjawukana ey'okubeera nga osonga ennwe eri abalala. Manya omulabe waffe ye vampire. So mu lugendo luno z'otambula ozze nga oyogera ebigambo eby'enjawulo. Nkwagala nnyo. Ekyo obeera ogaba omu oba ekimu ku mwoyo gwo omutukuvu. Abamu bazze nga batta emikago n'abantu abalala era nakyo kibeera ogatta oba ogaba obw'omwoyo omutukuvu eri abalala. Kitegera ekitali kibi. Then waliwo w'okozesa ng'okozesa mu busungu nti omuntu oyo mumuwalanenga n'okiraamiriza n'abaana bo n'abazzukulu bo naga amaanyi ago aga sayidi eri ey'ekizikiza eva mu mwoyo gwo. Kubanga jjukira otuddemu ebitundu bibiri. Tasiki ya balansinga ekizikiza ekikutuddemu n'ekitangaala ekikuddemu kubanga sitaani yeggwe kennyini. Jjajja bamweyana wa kitangaala aliwo just kumanipulatinga gwe ky'oba okoze oba you desire okusobola okubeera ng'ofuna ekyokuyigamu. Kubanga essomero eribiibiita teribeera ssomero. Akuteerawo just bulipo naye tolowooza nti nno byabeera kukoledde nti yabeera abikoze. Bibyo gwe bayita Lucifer abazungu. Lucifer tayina mutawaana wonna. Ye just manipulator era malayika wa kitangaala.
ekyo nakyebaza mu Buganda nti twakitegeera era tukimanyi nti jjajja bamweyana bamutereeza ki butereeza. So waliwo amaanyi ag'enjawulo mu ngeri ennyingi zoze obbulukuka nze naawe nga tuzze tugaba amaanyi gaffe mu ngeri ez'enjawulo, nga kati mu kaseera kano okusobola okubeera nga ova ku mutendera ogumu okudda ewalala kikwetaagisa okuddamu oyite amaanyi go. Kikwetaagisa oddemu oyite amaanyi go yonna gye wagaleka, ate oddize n'abo be wajjako amaanyi gaabwe. Kitegera? So nsaba tukole ekintu kino wammanga. Yogera ogambe nti mwoyo wange mutukuvu antuddemu, mulongo munnange, nsaba onnyambeko mu lugendo luno era nga mmanyi nti oli wamu nange. Nkwebaza ku lwa buli kintu kinnoomu ky'onkoledde era nekyemu kyankolera. Mulongo wattu, nsaba oggyeyo amaanyi gaffe gonna ge twagaba mu lugendo lwaffe ogakomyewo eri obwakatonda bwaffe, ate era tuddiza amaanyi gonna ge twajja eri bakatonda bannaffe mu lugendo lwe tuzze tutambula. Kitegera? Lwe tuzze tukola ki? Lwe tuzze tutambula. Ekyo okimaliriza oyina okubeera nga otandika okwetendeka nga Katonda yeetengeredde. Ekisooka okubeera nga oyimusa n'okwongera entegeera y'okwagalako eri bakatonda banno. Zimbulukusa engeri gy'otegeeramu ekigambo kwagala n'okulaga okwagala eri ensi. Ekisooka obukulu, sooka weeyagale, kubanga w'obeera teweeyagadde ky'ogenda okugaba kibeera tekiriyo. Ekibimba munda kye kimansuka wabweru. Tewaliwo ky'osobola kugaba nga tokikoze eki? Nga tokizimbye munda mu ggwe. Sooka weeyagale. Mu kweyagala tandika okubeera nga oyagala abantu abalala. Buli kintu kyonna ne w'obeera ng'ofunye tekinologi oba ng'ofunye oba ngo sabira ku lwa buli kinnoomu nga bakatonda abawamu. Kitegera? Manya nti sseŋŋendo maama Nattimba kwe tutudde muntu asanga ggwe era gy'ali mu buntu, era planet oba ettaka lye tuliko nga maama waffe muntu nga kiri assa, era nga naawe ly'ekkatala ly'oliko mu maaso w'olibeera okoze bulungi nga naye we yakola n'asobola okubeera nga akuza amaanyi g'obwakatonda bwe n'atondawo sseŋŋendo kwe tutudde, naawe okisobola kubanga ffenna tuli kimu era tuyina akatiba ke kamu. Kitegera? So yagala maama waffe, mulabirire. Kitegera? Era kyekiseera tuyina okuddamu tutuule tulabe engeri we tulina okupreservinga ebibira, ennyanja, buli kimu kyonna, kubanga buli kintu kyonna kye tukosa eri maama at the end of the day yeffe twekosa. Abantu kyabalema okubeera nga bategeera nti nno okusobola okubeera ng'otegeera amaanyi g'obwakatonda agabeera gatudde ku kifo ky'oba otuddemu oba mu nsi mw'oba oli, sooka otunuulire climate. Embeera y'obudde yeeraga amaanyi g'obwakatonda agaliwo.
kitegera. So wobeera ng'oli mu ddungu manya nti nno ne mu bwakatonda oli mu ddungu, ekitegeeza nti nno oli mukalu mu bwakatonda. Ezo ensi kyokka kyewuunyisa abayina ensi ejjudde green ate bayita abalala abali mu ddungu nti bwali batuukirivu. Sibyogera bino kubeera nga mbanafuya naye kubategeeza mazima. Kubanga baganda baffe bakatonda bannaffe bagivinga in eri katonda wa vampire. Nasobola okubeera nga yaba manipulatinga okutuusa olunaku olwaleero ffe naffe ne tukkiririza mu ekyo nti be batuukiridde. Naye tunuulira climate ey'ekifo. Abayina omuzira era waliwo ekikyamu ekiri mu nsi zaabwe. Uganda ensi amatoobuta era wezenga ennyikira mu kizikiza. Mulaba engeri webizze ebikyuka, embeera y'obudde n'ekyuka. Kitegere ebibira ne tubisaanyaawo, ebbugumu ne lifuuka ebbugumu. Kibadde kyesa nti nno tutuuse ku makyusa naye tubadde tugenda kufuuka ddungu. Naye ng'eddungu eryo litandikira kuva munda mu ffe. Era ntera nnyo okugamba abantu wookeera ku makya n'okwata Omuwarabu n'omutwala e Uganda, wafuukawo ddungu mu bbanga eritali lya wala, kubanga eddungu litudde mu bbo. Bulongo obubakuba. Kitegera bulongo bwe bwasobya okuviira ddala mu maka ne gava mu maka ne gagejja ne gafuuka eggwanga. Kati jjukira mu butonzi batambulira mu percentage. Abaasinzizza amaanyi mu kuva mu buwangiro bwe kyekibeera kigenda okukola obulungi oba obubi bw'ettaka eryo. Kitegera. So tukole kyonna ekisoboka tusobole okubeera nga tudda ewaka, tujjukire wa gye twava. Muganda munnange ye gwayina okukwata omumuli, n'ekyo tekikufuula nti oli special okusinga eri abalala. Obadde kalekaleko ng'omubi emweru. Jjukira gye wava. Bantu bangi nnyo abanoonya ebika nga tebamanyi nga Wambogo ng'ali mu Russia, ng'ali mu Amerika, ng'ali mu bifo eby'enjawulo naye nga tamanyi nti Wambogo. Naye gwe weesuneko nti omanyi nti oli Wambogo, omanyi nti oli Wammamba, omanyi nti oli Wankerebwe, omanyi nti oli Wankima, omanyi nti oli Wampindi. Naye waliwo ab'empindi nga we yeesanga n'ow'empindi nga beezaalamu n'okwezaalamu ne baleeta obusobi mu mpewo z'obwamwoyo w'omutuukirivu ab'oyo abatuddemu. Kubanga Katonda ali munda mu ffe. Era nga kwasaganya obwakatonda obwo obutudde mu mutima n'obukuli wabweru okusobola okubeera nga otegeera. Kubanga ekyo ekitudde ku mutima oba ly'ekkubo eryo erikutuusewo abazadde bo, era nga yeggwe ekkubo nga jjajja mu Buyudaaya bwe yagamba mu bitabo eby'abavampa bye batukola ki. But of course mulimu light, mulimu light entono nga like 30% oba 20%, n'ebisigadde byonna manipulated. N'ate era nga ne light yennyini era nga baagikola nga tosobola gitegeera kubanga baagikwata ne bagipressing eri omuntu omu, naye nga yeggwe ekkubo, yeggwe mazima. Kitegera yeggwe bwenkanya.
yeggwe mwana wa taata Tonda ne mama Namugereka ayina divine free will ey'okwesalirawo n'okusobola okubeera nga weetaasa mu nvuba yonna ng'olagira bulagizi n'ekigambo kyo okulondawo amazima oba okulondawo obulimba. Kitegera nyina musambwa munnange eyafunye obubaka bamulaze maama ng'azadde abalongo. Omulongo omu yawonye naye omulongo owokubiri yafiiridde mu lubuto ne maama naye baamutemyeko amagulu we yatonedde ku mwana we omulamu nassa ogw'enkomerero n'amala ne yeebbulula. Ekipya kyonna okubeerawo kirina kusooka kumala kufa ne kyebbulula, kye bayita resurrection. Kitegera buuza mutima gwo wandibanga tolina kaseera naye it's never too late. Ebintu bijjemu okuzannya, ebintu bijjemu amalala. Weewaawo atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abaawanga obuwangwa mu buwangire bwabwe. Nkuweereza omutima gwange akuume.